Yo, this is Rampant Killer already. Musibe yomutya abalungi yona gimusinzidde okuwanga ate mutungudde kansubinete muli bolonje ntandise ne yali munnamawulire era nga munnabyabufuzi yavuganya ku kifo kya meya wa munisipaali y'Ekira mu kalulu akawedde Joseph Makombe ono yafudde mu kiro ekyakesezza olunaku olwaliro mu ddwaliro e Naggalama kitalo nnyo kitalo ddala. So nga ate yo poliisi mu disitulikiti y'Ekitagendwa ekutte omukulu amanyiddwa nga Mara Katunga Leve ng'ono muyimbi wa gospel ate nga era abadde kansala representing abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe mu disitulikiti eno. Ono yasangiddwa ng'asaddaaka omwana ow'emyaka 6 era ng'omwana ye yafiiriddewo aziikibwa lunaku lwaliro. Abatuuze bavudde mu mbeera olw'ebikolwa by'omusajja ono lwa nsonga nti abadde nga role model oluvannyuma lw'ennyimba ze eziryowa emyoyo z'abadde ayimbanga mu disitulikiti eno eziwulirizibwa abangi. Bano oluvannyuma balumbye amaka ge ne bonoona buli kimu kye basanzeeyo, ensuku ze, ensolo ze ne bazitematema, gattako n'emmotoka z'okuba nga bazoonoonayonona. Ono abadde n'amasomero agawerako ddala omusomesebwa abaana ab'enjawulo ku kitundu, wabula nga abazadde bagenze maaso okuba nga ate buli omu aggyayo omwana we era bwe batyo ne balayira okuba nga amasomero gano bagenda gakumako omuliro. Bwaba oluganda lw'omugenzi amanyiddwa nga Ivan ng'ono yagwa mu nnyanja gye buvuddeko abo Nalubaale bagumbye ku nnyanja okumala ennaku kati eziwerako ddala 7 awatali kwebaka. Bano bagezaako okunoonya omubiri gw'omugenzi wabula nga gukyababuze. Baleese abasawo ab'ekinnansi ab'enjawulo okuba nga ate babayambako ku nsonga eno, wabula nga bonna babagamba kimu nti omugenzi abategeeza ali wansi eyo yawagamira mu mayinja. So bwe batyo bagenda mu maaso okuba nga ate bakola kye basobola okulaba ng'omubiri gwe gugibwayo mu nnyanja. So nga ate olunaku lw'eggulo yo kkooti ewozesa emisango gya Naggomola ewandege ya maaso g'omulamuzi Alice Komuhanje yazzeemu okuwulira emisango egivunaanibwa omubaka Alan Ssewanyana ow'Amakindye West n'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya. Awo nno we yasinzidde okuba nga ate etegeezanga bwe yasazizzaamu oba bwe yaggyeyo emisango ku mugenzi Honorable Muhammad Segirinya era nga kati kisigalidde eri omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Ssewanyana okuba nga ate attunkana emisango gino egy'ebijambiya mu disitulikiti y'e Masaka. Olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa g'abalongo aba NUP okuli omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ngo yabasinga obungi gwe basinga okutegeera ne mutowe amanyiddwa nga Kato, wabula nga amazaalibwa gano gabasanze ku kitebe kya NUP bwe babadde bagenza okuba nga ate bawulira abo abasanga embeera enzibu ddala mu kaseera ak'okunoonya akalulu biki bye bayisibwamu ab'ebyokwerinda. Wano nno omukulu amanyiddwa nga Haitawa nga y'omu ku bakuumi abakuuma ekibiina kya National Unity Platform yagenze okubanga ate alayira n'ategeeza mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu nti atuuse okuva mu mbeera aleme kubanga ate agendera ku biragiro bye olw'embeera emususseeko essaawa yonna agamba nti kanaatera okubikuka. Mr. President, nsaba kunsonyiwa naye lunaku lumu tugenda kumenka ate nga lunaatera okutuuka. Ogenda kuba tokyatulinako control. Nsaba okunsonyiwa kikugambira wano. Tukoye tetuli punching baga nti bagenda tukubanga buli kiseera. Tukoye okubeera punching baga. Mututaddeko obulemu mutulemaza. Future mwagirya. Nze nina abaana. Sikyalina future. Sikyalina future. Mwagirya emyaka gyange mwagirya. Museveni wali emyaka gyange sikyagulabye. President emmotoka ya president ya moving nze nkuuma president siva wali president. Nalayira okufa. Era mba mwagala kiryoke kuba olwedde mwanziseeko ekitundu sikyawera. Wano mba nkyawera kuba nina bye sikyasobola kwekolera. President emmotoka yatambula n'egenda. Era bafuba nnyo okumulemesa okugenda. Bakuba abaana emiggo. Omuntu n'atuuka time ng'akubibwa abantu 3. N'alaja namundeke. Naye ng'abasajja abo bakanywa musaayi tebawuliriza. Basajja mmwe muve ewaka nga musiibudde bakazi bammwe nti baby bye. Naye ne mukuba omukazi omuggo mu face.
ddala nga olina nnyoko mukyala, olina omukyala alina abaana gw'oyita bebi, naye n'osanyawo bebi wa munno feesi. Temuli bantu. Pulezidenti bwe yagenda nasikattiramu emabega, baakufuna omukisa ne banneetooloola, bankuba n'engwa wansi, ne ntuuka ekiseera nga nina bikka feesi ng'emiggo ginsuseeko obungi, bankuba ebyuma, bankuba ekitayimbwa ne kinkutula okugulu kuno, gano amagumba ne gaawukana, buli limu ne lidda ku sayidi yaalyo, lino ne limenyeka eriri emabega wano, lino eddene nayo ne likutuka ekitundu, neewaanako nsituke nziruke, nadduka ebigere nga 3, ngenda owulira okugulu okumu kumpi, nenyimirira nga mpulira okugulu okumu kumpi, ndaba sirina gye nzira. Kati mba nyimiridde neetunuulira okugulu, ndi mu kunyeenya bwe nti ndaba kuyuuga buyuuzi bwe kuti. Abasajja abo ne badda, nali nyimiridde n'okugulu kumu era nga bwe ndi wano, bankuba ekigala, nateekayo emikono ne kinkwata wano ekigala ky'emmundu. Kati ng'ekyo nali kugulu kumu nabulwa balansi n'engwa wansi, kya bugazi bw'eti. Bwe nagwa wansi munansonyiwa, abasajja abo tekyabamalira, bajja ne banneetooloola, ne bagalula solido, ne bankuba wano ku mukono. Kati bwe nalaba nga bagaludde okunkuba, nateekayo protecting face, kuba yali ankuba yali anyimiridde no mu magulu, nga ndaba agenda kuba solido eyo empite wano bweti enjabye n'amaaso, naye ngaadinga solido eyo n'enjokya wano omukono wano, n'enkuba n'enjokya n'ejjawo eddiba. Kati ne bagalula bakyankube no bwe bansamba emigere muno, ngendo olaba sikyalina kyakukola, okugulu nakitegedde kwamenyese, neekakaba n'empanika okugulu kuno nga ndi wansi, kubanga nkimanyi abo abasirikale bajja ati magye, ate baba abamu tebamanyi Luganda, babajja eyo waffe mu Northern Uganda ne mu Eastern eyo mu Teso. Naleekaana mu Luswayiri ne mbagamba, mumenivunja muguu, mumenye okugulu, kigambo ekyo kya Luswayiri. Ne bakuba ne basigala nga bakuba, nenziramu nendeekaana, mumenivunja muguu. Katonda yali anyimiridde wakati, ng'okugulu okwo kuli mu kuzanyira mu bbanga bwe kuti, kudde eno. Abako Katonda yali anyimiriddemu wakati n'agamba banne, wacha twende. Ne batambula ne bandekawa. Nasituka, nasina muntu gwenda basobola kunnyamba, nga bonna bendaba embooko zibagenda ku mibiri. Nentuuka nenyimirira mu kkubo bwe nti, eky'omukisa Moloka ya Council David Lusubongoya yali esembye emabega, yali emuzimu kuzaali emabega, nenjirengera, nenjija nga mbuukabuuka n'okugulu kumu, nenjituukako, nenjerippako wano kantu kano akawaggulu, neŋŋamba Gordon anvugavuga tugende, neneesika neneerippa. Kati pulezidenti wali ku Clipping Hotel awo, pulezidenti amaga mpulira, mulaba abuuza tawaaliwa, kati nempanika omukono nemugamba nzuuno, n'abuuza oli okke, nemuwanikira okugulu mu bbanga, nga kwonna kuyiikayiika bwe kuti, yakwata bukwasi ku mutwe. Namulaba nga ayagala gamba maaka kuyimirira, kuba namulaba akola ati akoona ku mmotoka, nemugamba nedda ssebo, tugende eri ekawempe gye tukutwala, kubanga ffe twajja kutwala mu ntebe, entebe mu ntebe. Bannange ne bw'obanga olabye munno abamukkubi agudde wali, mubuuke luuka might yenda mbere, buuka omulambo genda maaso, kubanga ono gwe basaka kyasobola kulwana, naye g'okyasobola okulwana. Neekakaba era na making sure tutuusa pulezidenti ekazo. Banstopinga ngende mu ddwaliro, Council David Lusubongoya yannemerako, n'agamba tawa emmotoka eyo ekutwale mu ddwaliro, n'agivaamu, bonna be yali nabo ne bagivaamu. Neŋŋamba agivuga, sebo tugenda kazo.
nze sigenda genda wange mbonyebonye famire yange mbonyebonye ekitebe nga bannayuganda tebategedde ani antuusizaako butujju. Ku mukolo guno ogwakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka bwe yagenze maaso okuba nga ate aweereza mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's only brainless people that don't understand it. You will be here, your children will be here, or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda on Tutunule Masokwe. Y'omukuramanyiddwa nga Kanali Mugume yeewuunyizza omukuramanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba jjukira kutussaako amawulire ga General okubanga ate yanoonya omusirikale eyali ayagala okubanga ayisa mu Kanali Mugume eggaali n'agamba nti ayagala kubanga ate amulinnyisa eddaala. Bino Kanali Mugume olwabadde okubanga abiraba yeewuunyizza era nga yayise Muhoozi Jaden n'agamba Jaden ayagala kuliwaadinga muntu mucunyi omuntu atulugunya abantu kwegamba byamususseeko. Songa ate omukulembeze akyasinze obuto ngono yamanyiddwa nga Captain Ibrahim Traore okuva mu Burkina Faso bw'atyo ayina byagenze maaso kubanga ate ayogerako era nga yategeezezza nga bw'ayagala okusisinkana omukuramanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga lya Uganda. Kigambibwa nti bano baasinkana mu meeting eya Africa Russia Summit eyo nno nga gye yasinziira okubanga ate ayogera ku bukulembeze bw'omukuramanyiddwa nga Kaguta Museveni ng'agamba nti amaze ebbanga ddene mu bufuzi so nga ate eggwanga alizabuza mabega. Eggwanga lirimu ku mawanga agekyasingira ddala obwavu ate nga ligagga nnyo mu kubeera ne minerals. Ekintu kino kyaleka omukuramanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni nga anyenya mutwe so nno awo yasinzidde n'asaba meeting amusisinkanemuko. Abangi balindiridde era nga beebuuza kikyagenda okuba nga ate awayamu naye. Nyongera okujjukiza nti ono naye yawamba obuyinza mu nsi ye mu mwaka gwa 2022 mu Septemba ennaku z'omwezi nga 3 era ng'okuva olwo akati yalifuga wabula nga ate bannansi basanyufu byansoso gattako n'amawanga ga Africa agamu gamwegomba olw'ebyagenda maaso okubanga ate akolera eggwanga lye. So nga ate yo gavumenti yatandise dda kaweefube w'okutaasa omulamuzi Lydia Mugambe obutasibwa mayisa e Bungereza. Mugambe ali ku misango gy'okutwala omuntu wano mu ggwanga lya Uganda bw'atyo n'amufuula omuddu mu maka ge ate nga yamutwalira ku mirimu mirala nnyo okusinziira ku biwandiiko kwe yatambulira. Akola obulungi asiimibwa abangi bavaayo ne basuubiza omukuramanyiddwa nga Sheikh Kiti okumugulira enziga era nga kyaddaki ekisuubizo kyabwe kimaze ne kituukirira. Ebbanga liyiseekaawo ery'emyezi emitonotono era nga ekikwekweto kino kyakulemberwamu omukuramanyiddwa nga King Saha n'abantu abalala. Olunaku lwabadde lwaggulo emmotoka ekika kya Vanguard bw'etyo n'etuusibwa n'ekwasibwa omukuramanyiddwa nga Sheikh Kiti. Bano bamusiima olw'ebyo byakola. Weewaawo waliwo omuvubuka avuddeyo ng'ava mu nzikiriza ekulemberwa omukuramanyiddwa nga Archbishop Kazinda Mugalu bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate ageraageranya enkola ye mu bufuzi obw'eddiina ku nkola y'omukuramanyiddwa nga Sheikh Kiti ng'agamba nti enkola ya Sheikh Kiti emuwaliriza n'okusuulawo eddiini ye ate agende mu ddiina Sheikh Kiti gy'asomesa. Waliwo lwentunuulira Sheikh Kiti n'entunuulira ne Archbishop Kazimba Mugalu olumu n'empulira nga alina ku sayidi enfu mu byenzikiriza. Tosobola tugamba nti byokola bisanyusa Katonda nga biganya okusanyusa abantu b'owangala nabo. Sheikh Kiti ayambala lugabireze n'ateeka akakofiira ke ku mutwe n'abuulira enjiri naye ng'ekimuvaamu obuvi muganda wange kyegombesa n'atali musiraamu okusiramuka. Era emmotoka ya Sheikh Kiti bagimusondedde abantu ababuli nzikiriza. Yebaza ba King Saha, yebaza ba Scovia, yebaza ba Mama Plus, buli muntu abalokole n'abatali balokole abasiraamu abaki bonna basonze ku mmotoka ya Sheikh Kiti olw'ebimuvaamu. Naye Kazimba Mugalu mubulire kwesabika omusajja ne yeekapika ebintu okuva ku mutwe nga ne bw'abyambula akuyitako nga tomutegedde. Ng'olabira ddala kale bwe biba bwa Katonda yalina ekitiibwa ekikulu ekya Katonda kiri kyennyini kye boogerako. Naye atuuka okwogera n'ogamba I'm really disappointed. Omwami okwayi mukyala we
nsonga ya mwami si yange ng'alaga alina omuntu gw'asaavinga konvoyi eyo kajja atambula naye omusajja omuweereza wa Katonda n'aba ne konvoyi eno okulembedde maaso eno yamabega eno ya Bugombe Dinkoni biki byonna naye ng'olaba ate bimuvaamu era alinga asaavinga ow'Obugombe naye olaba omusajja atambuza Lugabire maidia ensi emusiima n'emugulira n'emmotoka. Songa ate byo eby'omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan muyite Zari the Boss Lady byandibanga ate byonooneseemuko oluvannyuma lwa South African Revenue Service okubanga ate bamukuba mu mbuga z'amateeka nga bagamba nti ono tayagala kusasula misolo era nga kati ezimubanjibwa ziwera ddala akawumbi kamu $1 wabula nga agali mu kubugagamba nti bano bagenda kubanga mbu bakwata ebintu bya Zari eby'obugagga kwe bagenda okubanga ate basinzira okununula ensimbi zaabwe. Songa ate mbukedde waleero ow'olupapula batulaze nti omukyala Catherine Kusasira emmotoka gavumenti gye yamuwa emulemeredde. Tujja kwongera okutegeera emulemeredde etya, mafuta ge g'ebbeeyi oba amafuta g'enywa g'emangi ye gatasobola, tujja kukinnyonnyoka naye nga ngenda kubanga ate mbasibuza Catherine Kusasira mwennyine ono yavuddeyo oba yavaayo ku kalulu akaakubibwa e Kawempe. Jjukira nti akalulu ako kakyayogerwako ne gye buli eno, fact being nti aba NRM tebannaba kukkiriza nti aba NUP bakola ki babasinga to the extent nti omukulembeze w'ekibiina kya NRM bw'atyo yafulumiza ekiwandiiko ekigamba nti akalu kano kanoonyerezebweko baagala kugenda mu mbuga z'amateeka oba oliawo bafune obwenkanya mbo akalu kaabwe kabbibwa. Omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira yavuddeyo n'anafuya omukulu amanyiddwa nga Kanso Nalukoola ng'agamba nti ne we yandibadde ye nga gwe basimbye ku Nalukoola yandibadde akalu akawuuta buki buva. Yalese ensonga ze zagamba nti oba oliawo zezabakubizza mu kalulu kano. Mbadde pije okubaweereza ngenda kubanga ate basibuza Kusasira lwaki nedda takuumira mpeera tabankuumira. Abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Naye ng'ate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti kampuni bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini. Gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala. Duka Zambwa waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekali. So gendayo mukwano babeere nga bakukwasaganya mpola mpola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Catherine Kusasira, Presidential Advisor, the one and only. I wanted to share this issue with you. Bana Uganda mwena nganze nakoza analysis yange lwaki batuwangudde akalulu ka Kawempe. Analysis yange ndaga ebintu biringa bisatu lwaki akalulu katukubiddwa ate nga kabadde kankakuwangula kubanga n'omuntu yabadde ensonga zange ziringa 2 ziringa 3. Sokera ddala nsooka okubaza President Museveni, thank you for being there for us. Mwebale kutubeererawo because oteekamu amaanyi mangi. Naye ekizibu kyogina abantu boteekamu amaanyi oba abakulembeze ab'oku byalo oba abakulembeze okuva waggulu paka wansi. Banafu babbi
polling station yemu ekisookera ddala tufunawo tutya obululu abiri. President Museveni sente za PDM zagaba ziragawa. Abakulembeze b'abavubuka webali. Abakulembeze b'abakyala webali. Abakulembeze mu bakadde webali. Muina namba ki? Muina namba ki? Kitegeeza sente President Museveni zetekawe za PDM muziwa ba Luganda ba mikwano bemumanya tabatali bakukyalo okwo abo balonze baani. NRM buli babagiwangudde ne bweddamu nekola research tulinawo buli wamu abakulembeze ababakyala ababavubuka bonna tebalonze government. Why? Era ekyo government eyino kikolako evaluation ey'amaanyi ku bukiiko bwonna bwe tuyina obw'abakadde obw'abavubuka obw'abakyala ku bitundu bwalonzaani bwabaddewa. Ebyo byonna bikulaga nti obukulembeze bwe tuyina bwonna obwaguluna bwa wansi tebulina mobilization, tebulina okunyweza obuwagizi bwa president oba obwa NRM. Sente z'emyoga ezibadde zigabibwa zigenda wa? Era abafuna sente ezo balonzaani. Ekyo kikwatagana n'omukulembeze okuba nti nessaawa eno akuba tochi mu bantu abo batubuulire abo tebalina bo abafuna sente za PDM balonze baani. Kitegeeza omukulembeze mu mulimba bwe mbate mu mulimba buli muntu njagala tulage register gyayina nti abantu bekugundi balondedde wo waliwo afunyewo abantu wewatu bowa sente balonzaani. Ebyo ebintu byonna biswaza mukulembeze wa ggwanga. Ayinza te okujja okunoonyeza omuntu akalulu mumuluka nafunawo muluka gumu nafunawo abantu abiri polling station yemu. Really? Kati awo twafunye obulwa 30 babuze chairman oyo chairman waawo nti emyoga sente abaddazi wabaani abatalonze government abatalonze NRM. Era tulage nti abantu abatwala emyoga balonzaani. Kitegeeza mmwe abakulembeze bali ku byawo temulina numbers, temulina buwagizi. Nze kusasira omuzija nenkola ku Los Angeles Kawempe nefuna abantu 1000 nzomu. Kati kitegeeza mucho mu abantu abakulembeze bali ku bitundu mulimba omukulembeze mumulimbira ddala mucho. Kitegeeza ne PDM abantu bamufuna. Ebyo byonna byakuswaza buswaza president. Ate fe abava ntwogera amazima fe bafuula ababi nenga his excellence abantu bacha performing bulungi basana kukwata bukwasa mabasiba kuba bibakula I don't know alikola abadde mwangu wa kuwangula obwedda afuna obululu 10,000 PDM eberamu abantu 2 abantu 3 nga ne babaza 10,000 nalikola tuba tumuwangula na nti omuntu president gwakuledde akalundu afunye abantu 30. Really? Nalikola naja nafuna bululu 8 nga ngofunyewo 9 kati sente za PDM babaziwa baani bantu ba PDM bonna bagabye PDM bonna basana kwanda babasiba. Eno tochi esana mu NRM si mu opposition no mu NRM mwenyini. Chenjagala okubuuza kyemugamba kampate mu kyali mu nyumba ya NRM nemu ngera mu jonte tusoba kuzimanya nti ne nyumba ya wane wagira NRM ngeze wange bwe tugende Kawempe tetusoba kufuna nyumba za NRM nti ne nyumba wagira NRM ntobe guno muzikiti gwa NRM ntobe no church ya NRM ntobe ne kerezia ya NRM emisana tuku no ntobe bantu balimba bulimbi mucho. Kitegeeza abantu balimba bulinzi president abantu balonda nga tebalonda. Yeah, jagala kubabuulira kino we should call a spade a spade. Ngoli wamanya nti omukristaayo agenda mu church
owekereziya n'agenda mu kereziya, omusiraamu n'agenda mu muzikiti. Mwali mulabeko omuzikiti agenda ow'omuzikiti agenda mu kanisa era ow'omuzikiti agenda mu muzikiti. Kitegeeza wa NRM alina kulinda NRM. Kale kisaana mu lwatu kwatuka ani yaani nga bwe bamanyiddwa nti omusiraamu agenda mu muzikiti no n'agenda mu kino bwe kino okwatuka nti NRM egwa wano. Atawagira NRM tukugobe misana tumanye nafu tulina okukuboola dhani okutulimba. Naye ekyo president alina okuddamu okumanya nti ku kitundu tulina abavubuka bameka aba NRM. Naye bachairman baffe betulina bonna abo ku bitundu ab'emirimu bonna bafu basana kugoba. Basana kugoba. Mu State House alina bayita nga akwata bakwate. Kuba bino byakuswaza buswaza kibiina. President nasituka najja ku kitundu kyo noga nti ku kitundu kyo balonze abantu 40. Nawe nosegala ngo okyali chairman. Obusana kugoba. Those people, they should resign. Government eno abantu bagirima nti bakola naye nga tebakola. Kubanda bakwata bukwasi registers emyoga zimala okulaga nti n'abantu baffe tebakola. Era bono oyita abantu b'oku bitundu baga nti oyali tabajja kubula lwa batamadda tetubaagala abakola bwe batiise ne baziwa bannanyini ojja kwesanga president onoonyeze ekito ekitufungo kitegedde. Tugenda tutuuka mu kalulu nga tuswala buswazi naye obwo si bunafu bwa president, bunafu bwa NRM. Ze kyensaba buli muntu addemu tutunye mu ripooti ya buli muntu nti ekyalo kyo kyakoze kitya. Naffe kenyini kati essaawa tulina okuyamba President Museveni. Kuba kati mukawempe ngaawo Faida Nambya wadde yeesimbyewo nga si mubi naye nga alina okuyambibwako. Kubanga candidate waliwo bakandidate betuteekawo nga tebazitowa. Kuba kati nze ne booteekawo kusaasiraawo kagamba nze omo ne batamperekera ntekawo pressure nze nammere ngana nenyimbawo omu nefuna abantu 8 omuntu omu bwenti kati nga ntekawo nalukola ngati nalukola agenda kundya asebo kale Nambi ng'omuntu abadde mulungi naye abana abakulembeze ba wansi bamukoze bubi nnyo. Kwaye muntu gwe ndabyeko nga alwanira abakyala abaana kitegeera era bamukoze bubi nnyo. Abantu benale mufe banafu tetokwaza na kintu kirala kyonna NRM ewa bakadde ku byalo sente ninjaga mundaga ennyumba ya NRM oba mukadde omu yalonze. Tugende ku bukiiko bw'abakyala balonze, obukiiko bw'abavubuka bwalonze, obukiiko bw'abakadde bwalonze era abo abafuna sente ezo balonzaani. Kitegeeza sente temwazigaba, sente mwazeewa. Buli muluko gwa million president agwa million 10. Senga abantu bawe 10 bali batulonda. Twandibadde nalukwa tutaina bwetumuyita. Taina watuyita. Nsaba president tuddemu tukwate torch tubuuza obunafu bwavuddewa. Era bachairman bonna basana kugoba bonna. Siba akawempe bokka. Olaba omuntu omugulira kindazi nagamba mbulya wensayininga. Naye ate abo bawadde sente nguli kadala kungosogena n'olonda. Era omulimu ngenda gwewa kyalo ku kyalo nga tunoonyereza wa watuuka sente za PDM. Lwaki president aswala okutuuka ku kino? Tulina abakulembeze bava ku mirimu gya binayisa bakyaliko. No. Torch is excellence gikube mu bantu baffe abakulembeze b'ebyalo. It's too much. Tuli mu kuswala